Katonda. Naffe tumanyi Katonda ate naffe twagala abantu. Nammwe mutwagale. Ekyambalo kino tukyenyumirizamu kuba tubuulira enjiri nga tukyambadde. Era tetubeera yonna oba tuli ku mirimu oba tuliwa tubuulira enjiri. Naffe Katonda yatuyita. Ne twogera n'abantu abaffe n'aba bulijjo. Tukola community policing. Nga bwe tubuulira enjiri, nga bwe twogera n'ebya poliisi. Nga bwe twagala abantu, nga bwe batwagala. Haleluya. Era temulowooza nti abasirikale bo babeera bakuba abantu, ogwabwe bakuba tiyagaasi, ogwabwe bakutusiba. Bwe tuba in fact ffe tetusiba nga bwe mukitwala nti kikulumye. Bwe tukutwala ne tukutereka ewaffe eyo tuba tukuwonya abantu abandikwonoonye. Gamba haleluya. Tuba tetukututekola ki? Tuba tukuwonya ki? So tuba tetukusibye bambi, tuba tukuwonyezza. Haleluya. Era bw'obeera wa mukisa n'osibibwa n'omuntu nga nze amanyi Katonda n'ebyokulya nkuwa. Haleluya. N'ekigambo n'enkikuwa. So eyo gye mubasanga ababakuba tiyagaasi babeera ku mulimu gwabwe ng'abapoliisi. Naye bw'akomawo mu kanisa era aweereza Katonda. Mukama abawe omukisa. Njogedde nga eyaze nga mukulu mu kyambalo ndi mukulu naye ndina mukulu ansinga mu mwoyo omusumba waffe Boris Gilbert. Yesu yabazime tubaganye mu Yesu. Bapita na Juma Boris. Bapita na Juma Boris Gilbert. Sumba wa elinya na firiri. Tubasana fumu. Tuli bangi mukola bayiwe. Tuli bangi ddala. Mukono gwange musu. Kwagala nnyo. Twasika ne banka tuli mabega. Meka nakumeka. Yesu yebaziwe. Olunaku lumu eri Katonda zinga 10. Kono namusinkana ku mulimu gwe ogutali gwa wano. Netufuuka bamukwamu nanjagala nemwagala nnyo. Natwamiriza eka. Twogera bingi nga wetumanya abasirikale naye nga beera mu sensi. Unity yange ya counterterrorism city. Tetukiriza mu kibi. Bayira nga Mukama wange bw'ayogedde, we are an extended hand of God wano ku nsi. Bwe olaba nga nkubye tiyagaasi kitegeeza nti Katonda yabadde wakutta. Nsumba nini kati akukwatirwa ekisa nansindika n'enkuyamba otereere muki twakola batugamba nti suula omuggo onyamenyaki abazadde bomu kuba abaana bante mubaagala kati mutegere mukyatwagala mukko esubuliro twagala kale Jesus in control ministries to the forces yeri wano kano katono tunda abakonda basinga nga mumanyi tuli ku mirimu naye era tufisayo obudde netugamba ekya Katonda katugikole. Tetuli bakambwe bwe mba mukambwe walidde mba bwe gwenyamba nga bwe mbadde nkyogedde. Tetuli bakambwe in fact ensi erowooza nti abasirikale tebamanyi Katonda.
kansumeke naso kwogera nti we are an extended hand of God wano ku nsi. Tukitegedde kati mwabadde badduwa enguzi tetukyajagala. Olumya munno nga weetaaga kibooke kutereeze tumpa ssente kwegayiridde leka kiboko zigweyo tereere. Musumba batera okugamba bw'ogaana enguzi akasajja kabi, bw'ogikkiriza akasajja kabi. Tukole ki? Kati ffe tulokoke nzigaane, oba nga oli wa kiboko nzikukube otereere. Kubanga bw'onompa ssente tujja kujjukira nti kibi ky'okoze. Kati twabali wano tetukkiriza mu nguzi. Bw'okola ekikyamu bayirewe Katonda omulaba wojjamu olubuto akusonyiwa, naye ng'okoze okujjamu olubuto zibaayokko zisooka kugwayo, naye muggulu ogenda bw'oyenda ajja kusonyiwa, naye bw'owalirayo siriimu ajja kuluma. Kitegedde kati zezemba okwo bwe mbagana nti bwe tubayamba nitubakuba kibooko tuba tetukoze kibi nnyo, naye tuzikubisa Yesu. Naddala ffe tuli mawanga magatte wa FFU bali abakola abatuleeza amaaso. Kitegedde naye kale kasita mukitegedde. Musumba oba omusumba muno osuubira ebigambo tubalina ebigambo bingi netugenda bikendeezaako. Tugenda kweyanjula olw'obudde ndowooza mwadde mwaga tweyanjule tweyanjule